Samwiri ekisooka essula 26 okutuuka ku ya 31. Awo ab'Ezifu ne bajja eri Sawulo e Gibeya nga boogera nti Dawudi teyeekweka ku lusozi Kakira olwolekera eddungu. Awo Sawulo n'agolokoka n'aserengeta n'agenda mu ddungu ery'e Zifu ng'alina abasajja abalonde aba Isirayiri 30,000 wamu naye okunoonya Dawudi mu ddungu ery'e Zifu. Sawulo n'asiisira ku lusozi Kakira olwolekera eddungu mu kkubo, naye Dawudi n'abeera mu ddungu n'alaba nga Sawulo atuuse mu ddungu ng'amugoberera. Dawudi kyeyava atuma abakesi n'ategeera nga Sawulo atuukidde ddala. Dawudi n'agolokoka n'ajja mu kifo Sawulo we yali asiisidde. Dawudi n'alaba ekifo Sawulo we yagalamira ne Abuneeri mutabani wa Neeri omukulu w'eggye lye. Era Sawulo yali agalamidde munda w'ekifo eky'amagaali, abantu ne basiisira okumwetooloola. Awo Dawudi n'addamu n'agamba Akimereki Omukiiti ne Abiyasali mutabani wa Zeruyiya muganda wa Yowaabu ng'ayogera nti ani anaaserengeta nange n'agenda eri Sawulo mu lusiisira. Abiyasali n'ayogera nti nze n'aserengeta naawe. Awo Dawudi ne Abiyasali ne bajja eri abantu ekiro. Awo laba Sawulo ng'agalamidde nga yeebase munda w'ekifo eky'amagaali, effumu lye nga lisimbiddwa mu ttaka ku mutwe gwe, ne Abuneeri n'abantu nga bagalamidde okumwetooloola. Awo Abiyasali n'agamba Dawudi nti Katonda akugabulidde ddala omulabe wo mu mukono gwo leero. Kale nno nkwegayiridde mufumite n'effumu okukwasa n'ettaka omulundi gumu, so si mufumite gwakubiri. Dawudi n'agamba Abiyasali nti tomuzikiriza, kubanga ani ayinza okugolola omukono gwe ku oyo Mukama gwe yafukako amafuta n'aba nga taliiko musango. Dawudi n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu, Mukama y'alimutta, oba olunaku lwe lulituuka okufa, oba aliserengeta mu lutalo n'azikirira. Mukama akiddiza eri nze okugolola omukono gwange ku oyo Mukama gwe yafukako amafuta. Naye nno twala nkwegayiridde effumu eriri ku mutwe gwe n'ensumbi y'amazzi tugende. Awo Dawudi n'atwala effumu n'ensumbi y'amazzi ng'abijja ku mutwe gwa Sawulo ne beddirayo, so nga tewali muntu akirabye newankubadde akimanyi, so nga tewali azuukuse, kubanga bonna nga beebase, kubanga otulo tungi otwava eri Mukama twali tubaguddeko. Awo Dawudi n'agenda emitala w'eri n'ayimirira wala ku ntikko y'olusozi nga yeesuddeko nabo ebbanga ddene. Dawudi n'alangiriza abantu ne Abuneeri mutabani wa Neeri ng'ayogera nti toddamu Abuneeri. Awo Abuneeri n'addamu n'ayogera nti gwani akoowoola kabaka. Dawudi n'agamba Abuneeri nti toli muzira, era ani akwenkana mu Isirayiri? Kale kiki ekikulobedde okukuuma mukama wo kabaka? Kubanga muyingidde omwo ku bantu okuzikiriza kabaka mukama wo. Ekigambo kino ky'okoze si kirungi. Nga Mukama bw'ali omulamu, musaanidde okufa, kubanga temukuumye mukama wammwe, Mukama gwe yafukako amafuta. Era nno mulabe effumu lya kabaka gye liri n'ensumbi y'amazzi ebadde ku kigugu kye emitwetwe. Sawulo n'amanya eddoboozi lya Dawudi n'ayogera nti lino ly'eddoboozi lyo mwana wange Dawudi. Dawudi n'ayogera nti ly'eddoboozi lyange mukama wange ayi kabaka. N'ayogera nti mukama wange ayiganyiza ki omuddu we? Kubanga nkoze ki oba kibi ki ekiri mu mukono gwange? Kale nno nkwegayiridde mukama wange kabaka awulire ebigambo by'omuddu we. Mukama obanga ye yakumpeerera akkirize ekiweebwayo, naye obanga be baana b'abantu bakolimirwe mu maaso ga Mukama, kubanga bangobye leero nemo okwegatta n'obusika bwa Mukama nga boogera nti genda owereze bakatonda abalala. Kale nno omusaayi gwange guleme okutunnya wansi Mukama gy'atabeera, kubanga kabaka wa Isirayiri atabadde okunoonya enkukunyi ng'omuntu bw'ayigira enkwale ku nsozi. Awo Sawulo n'ayogera nti nyonoonye, komawo mwana wange Dawudi, kubanga siryeyongera kukukola kabi nate, kubanga obulamu bwange bubadde bwa muwendo mungi mu maaso go leero. Laba nasirwala n'enkyama nnyo nnyini. Dawudi n'addamu n'ayogera nti laba effumu ayi kabaka, kale omu ku balenzi ajje aliddukire, era Mukama alisasula buli muntu obutuukirivu bwe n'obwesigwa bwe. Kubanga Mukama akugabudde mu mukono gwange leero, nesikiriza kugolola mukono gwange kw'oyo Mukama gwe yafukako amafuta. Era laba ng'obulamu bwo bwe bubadde obw'omuwendo mungi mu maaso gange leero, obulamu bwange bubeere bwa muwendo mungi mu maaso ga Mukama, andokole mu kulaba ennaku konna. Awo Sawulo n'agamba Dawudi nti oweebwe omukisa mwana wange Dawudi, olikola eby'amaanyi era tolirema kuwangula. Awo Dawudi n'agenda, Sawulo n'addayo mu kifo kye. Samwiri essula 27. Awo Dawudi n'ayogera mu mwoyo gwe nti luliba lunaku lumu n'enzikiriro olw'omukono gwa Sawulo. Tewali kisinga bulungi gye ndi okudduka n'entuuka mu nsi y'Abafirisuuti. Kale Sawulo aliggyayo omwoyo gye ndi okunnoonya nate mu nsalo zonna eza Isirayiri, bwe ndiwona bwe ntyo mu mukono gwe. Dawudi n'agolokoka n'agenda, ye n'abasajja 600 abali naye.
ne basenga Akisi mutabani wa Mawoki kabaka w'e Gaasi. Dawudi n'atuula ne Akisi e Gaasi ye n'abasajja be, buli muntu n'ab'omu nnyumba. Dawudi ne bakazi be bombi, Akinoamu Omuyezuleeri ne Abigayiro Omukalumeeri mukazi wa Nabbali, ne babuulira Sawulo nga Dawudi yaddukira e Gaasi n'atamunoonya nate. Awo Dawudi n'agamba Akisi nti, obanga nno ŋŋanze mu maaso go, bampe ekifo mu mbuga emu mu byalo ntuuleeyo, kubanga kiki ekinaaba kituuza omuddu wo mu kibuga kyennyini awamu naawe. Awo Akisi n'amuwa Zikulagi ku lunaku olwo. Zikulagi kye kivudde kibeera eky'abakabaka ba Yuda na buli kati. Awo omuwendo gw'ennaku Dawudi ze yamala mu nsi y'Abafirisuuti gwali mwaka mulambako emyezi 4. Dawudi n'abasajja be ne bambuka ne bakwekweta Abagesuli n'Abagiruzi n'Abamaleki, kubanga abo be baatuulanga mu nsi abaabangamu edda ng'ogenda e Suuli okugenda mu nsi ey'e Misiri. Dawudi n'atta ensi n'atawonya musajja newankubadde omukazi, n'anyaga endiga n'ente n'endogoyi n'eŋŋamira n'ebyambalo, n'akomawo n'ajja eri Akisi. Awo Akisi n'ayogera nti, muvaawa okukwekweta leero? Dawudi n'ayogera nti, obukiiko obwa ddyo obwa Yuda n'obukiiko obwa ddyo obw'Abayerameeri n'obukiiko obwa ddyo obw'Abakeeni. Dawudi n'atawonya musajja newankubadde omukazi okubaleeta e Gaasi, ng'ayogera nti baleme okutulopa nga boogera nti bw'atyo Dawudi bwe yakola, era bwe yeeyisa nga bw'atyo kasookedde atuula mu nsi ey'Abafirisuuti. Awo Akisi n'akkiriza Dawudi n'ayogera nti, abantu be Isirayiri abatamiriddwa ddala, kyaliva abeera omuddu wange ennaku zonna. Samwiri essula 28. Awo olwatuuka mu nnaku ezo Abafirisuuti ne bakuŋŋaanyiza eggye lyabwe entalo okulwana ne Isirayiri. Akisi n'agamba Dawudi nti, tegeerera ddala ng'olitabaala nange mujje, gwe n'abasajja bo. Dawudi n'agamba Akisi nti, ky'oliva otegeera omuddu wo by'alikola. Akisi n'agamba Dawudi nti, kyendiva nkufuula omukuumi w'omutwe gwange ennaku zonna. Awo Samwiri yali afudde, ne Isirayiri yenna baali bamukaabidde, ne bamuziika mu Laama mu kibuga kye ye. Era Sawulo yali aggye mu nsi abo baaliko emizimu n'abafu. Awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaana ne bajja ne basiisira e Sunemu. Awo Sawulo n'akuŋŋaanya Isirayiri yonna ne basiisira ku Girubowa. Awo Sawulo bwe yalaba eggye ly'Abafirisuuti n'atya, omwoyo gwe ne gukankana nnyo. Awo Sawulo bwe yabuuza Mukama n'atamwanukula newankubadde mu birooto newankubadde mu Ulimu newankubadde mu bunnabbi. Awo Sawulo n'alyoka agamba abaddu be nti, munoonyeze omukazi aliko omuzimu ŋŋende gy'ali mubuuze. Abaddu be ne bamugamba nti, laba, waliwo omukazi aliko omuzimu e Endoli. Sawulo ne yeekyusa n'ayambala ebyambalo ebirala n'agenda, ye n'abasajja 2 naye be bajja eri omukazi ekiro. N'ayogera nti, ndagula nkwegayiridde n'omuzimu onennyisize buli gwe n'akugambako erinnya. Awo omukazi n'agamba nti, laba, omanyi Sawulo bwe yakola, bwe yazikiriza mu nsi abo abaliko emizimu n'abafumu. Kale kiki ekikuteeza obulamu bwange ekyambika okunzisa? Sawulo n'alayirira Mukama ng'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu, tekuli kubaako kibonerezo kyonna olw'ekigambo kino. Awo omukazi n'ayogera nti, ani gwe mba nkulinnyisiza? N'ayogera nti, nninnyisiza Samwiri. Awo omukazi bwe yalaba Samwiri n'akaaba n'eddoboozi ddene. Omukazi n'agamba Sawulo nti, onnimbidde ki? Kubanga ggw'oli Sawulo. Kabaka n'amugamba nti, totya, kubanga olaba ki? Omukazi n'agamba Sawulo nti, ndaba Katonda ng'ava mu ttaka ng'ayambuka. N'amugamba nti, embala ye eri etya? N'ayogera nti, omukadde ayambuka era yenagiddeko omunagiro. Sawulo n'ategeera nga ye Samwiri, n'avuunama amaaso ge ne yeeyanza. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti, lwaki okungolokosa okunnenyesa? Sawulo n'addamu nti, neeraliikiridde nnyo kubanga Abafirisuuti balwana nange era Katonda anvuddeko, so takyannyanukula newankubadde mu bunnabbi newankubadde mu birooto. Kyenvudde nkuyita ontegeeze bwe mba nkola. Awo Samwiri n'ayogera nti, obuliza ki nze nno? Mukama ng'akuvuddeko era ng'afuuse mulabe wo. Era Mukama yeekoledde omulimu nga bwe yayogerera mu nze. Era Mukama ayuzizza obwakabaka nga bujja ku mukono gwo era buwadde muliraanwa wo Dawudi. Obanga tewagoberera ddoboozi lya Mukama n'ototuukiriza kiruyi kye ekingi ku Amaleki, Mukama kyavudde akola ekigambo kino leero. Era nate Mukama n'agabula ne Isirayiri wamu naawe mu mukono gw'Abafirisuuti, era enkya ggwe ne batabani bo banaaba nange. Mukama n'agabula n'eggye lya Isirayiri mu mukono gw'Abafirisuuti. Sawulo n'alyoka agwa ku ttaka ng'agalamidde, n'atya nnyo olw'ebigambo bya Samwiri. Ne mutamusigala mu maanyi kubanga yali talidde ku mmere yonna okuzibya obudde n'okukeesa.
omukazi n'ajja eri Sawulo n'alaba nga yeeraliikiridde nnyo n'amugamba nti laba omuzaana wo awulidde eddoboozi lyo ne nteeka obulamu bwange mu mukono gwange ne mpulira ebigambo byo by'oŋŋambye kale nno nkwegayiridde naawe wulira eddoboozi ly'omuzaana wo era nteeka akamere mu maaso go olye olyoke obe n'amaanyi bw'onoogenda. Naye n'agaana n'ayogera nti siirye, naye abaddu be awamu n'omukazi ne bamuwaliriza n'awulira eddoboozi lyabwe. Awo n'agolokoka okuva wansi n'atuula ku kitanda. Era omukazi yalina ennyana eyassava mu nnyumba. N'ayanguwa n'agitta, n'addira obutta n'abugoya, n'abwokya okuba omugaati ogutazimbulukuswa. N'aguleeta mu maaso ga Sawulo ne mu maaso g'abaddu be ne balya. Awo ne bagolokoka ne bagenda ekiro ekyo. Samwiri essula 29. Awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaanyiza eggye lyabwe lyonna ku Afeki. Abayisirayiri ne basiisira ku lusozi oluli mu Yezuleeri. Awo abaami b'Abafirisuuti ne bayitawo 10,000 n'ebikumi n'enkumi n'enkumi. Dawudi n'abasajja be ne bayitira wamu ne Akisi nga basemba. Awo abakulu b'Abafirisuuti ne boogera nti Abaebbulaniya bakola ki wano? Akisi n'agamba abakulu b'Abafirisuuti nti ono si Dawudi omuddu wa Sawulo kabaka wa Isirayiri eyakamala nange ennaku zino oba myaka gino, so sirabanga kabi ku ye kasookedde aserengeta okutuusa leero. Naye abakulu b'Abafirisuuti ne bamusunguwalira. Abakulu b'Abafirisuuti ne bamugamba nti muzzeeyo omusajja oyo addeyo mu kifo kye kye wamulagira, aleme okuserengeta awamu naffe mu lutalo, aleme okufuuka omulabe waffe mu lutalo, kubanga olusajja luno lwandyetabaganyizza naki ne mukama we. Sina mitwe gy'abasajja bano. Ono si ye Dawudi gwe bayimbiraganako nga bazina nga boogera nti Sawulo asse enkumi ze ne Dawudi obukumi bwe. Awo Akisi n'ayita Dawudi n'amugamba nti Mukama nga bw'ali omulamu, wabanga mulongoofu n'okufulumako n'okuyingira awamu nange mujje kirungi mu maaso gange, kubanga sirabanga kabi ku ggwe okuva ku lunaku lwe wajja gye ndi ne leero, naye abaami tebakwagala. Kale nno ddayo gende mirembe oleme okunyiiza abaami b'Abafirisuuti. Dawudi n'agamba Akisi nti naye nkoze ki? Oba kiki ky'olabye ku muddu wo ebiro byonna bye naakamala nga ndi mu maaso go okutuusa leero, ekindobera okugenda ne nnwana n'abalabe ba mukama wange kabaka? Akisi n'addamu n'agamba Dawudi nti mmanyi ng'oli mulungi mu maaso gange nga malayika wa Katonda, naye abaami b'Abafirisuuti boogedde nti tajja kwambuka naffe mu lutalo. Kale nno golokoka enkya mu makya wamu n'abaddu ba mukama wo abajja naawe. Awo amangu ago nga mugolokose enkya mu makya, obudde nga bukedde mugende. Awo Dawudi n'agolokoka mu makya ye n'abasajja be okugenda enkya okuddayo mu nsi y'Abafirisuuti. Abafirisuuti ne bambuka e Yezuleeri. Samwiri essula 30. Awo olwatuuka Dawudi n'abasajja be bwe baatuuka e Zikulagi ku lunaku olwokusatu, Abamaleki baali bamaze okukwekweta obukiiko obwa ddyo e Zikulagi, era nga bamaze okutta Zikulagi, era nga bakyokezza omuliro, era nga banyaze abakazi ne bonna abaali omwo, abato era n'abakulu. Tebatta n'omu, naye baabanyaga ne babatwala ne bagenda. Awo Dawudi n'abasajja be bwe baatuuka ku kibuga, laba nga bakyokezza omuliro, ne bakazi baabwe ne batabani baabwe ne bawala baabwe nga babanyaze. Awo Dawudi n'abantu abali naye ne balyoka bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amazigo okutuusa lwe baggwamu endasi ezikaaba. Ne bakazi ba Dawudi bombi, Akinowamu Omuyezuleeri ne Abigayiri mukazi wa Nabali Omukalumeeri, baali babanyaze. Dawudi n'anakuwala nnyo kubanga abantu baayogera ku kumukasukira mayinja, kubanga abantu bonna omwoyo gwabaluma, buli muntu ng'alumirwa batabani be ne bawala be. Naye Dawudi ne yenywereza mu Mukama Katonda we. Awo Dawudi n'agamba Abiyasali kabona mutabani wa Akimereki nti nkwegayiridde leeta eno ekkanzu. Abiyasali n'aleeta ekkanzu eri Dawudi. Dawudi n'abuuza Mukama ng'ayogera nti bwe naagoberera ekibiina kino ndibatuukako? N'amuddamu nti goberera, obanga tolirema kubatuukako era tolirema kubibasuuza byonna. Awo Dawudi n'agenda ye n'abasajja 600 abali naye ne bajja ku kagga Besoli abaasigala gye baatuula. Naye Dawudi n'agoberera ye n'abasajja 400, kubanga 200 baasigala abaayongobera bwe batyo n'okuyinza ne batayinza okusomoka akagga Besoli. Ne basanga Omumisiri mu nsiko ne bamuleetera Dawudi, ne bamuwa omugaati n'alya ne bamunywesa amazzi. Ne bamuwa ekitundu ky'ekitole ky'ettiini n'ebirimba 2 eby'ezabbibu enkalu. Awo bwe yalya omwoyo gwe ne gukomawo, kubanga yali ng'amaze ennaku 3 emisana n'ekiro nga talya mugaati so nga tanywa na mazzi. Awo Dawudi n'amugamba nti gw'oli musajja wani era ova wa? N'ayogera nti nze ndi mulenzi w'e Misiri, omuddu w'Omwamaleki. Mukama wange yansuula kubanga ennaku ziri 3 kasookedde ndwala. Twakwekweta obukiiko obwa ddyo bw'Abakeresi n'ensi ya Yuda
n'obukiiko obwadde obwa Kalebu ne twokya Zikulagi omuliro. Dawudi n'amugamba nti onooserengesa eri ekibiina kino. N'ayogera nti ndayirira Katonda nga tolinzita so tolimpaayo mu mikono gya mukama wange, nange naakuserengesa eri ekibiina kino. Awo bwe yamuserengesa laba nga beesuddeko ku ttaka lyonna nga balya nga banywa nga bafumba embaga olw'omunyago omunene gwe bajja mu nsi y'Abafirisuuti ne mu nsi ya Yuda. Awo Dawudi n'abatta okutanula ekiro okutuusa olw'enkya lwe lwawungeera. Ne watawonako n'omu wabula abalenzi 400 abeebagala eŋŋamira ne badduka. Dawudi n'asuuza byonna Abamaleki bye baali banyaze. Dawudi n'awonya bakazi be bombi. Ne batabulwa kintu oba kitono oba kinene, newankubadde abaana ab'obulenzi newankubadde ab'obuwala, newankubadde omunyago newankubadde ekintu kyonna kye baali benyagidde. Dawudi n'akomyawo byonna. Dawudi n'atwala endiga n'ente zonna ze baagoba okukulembera ensolo ezo endala, n'ayogera nti guno gwe munyago gwa Dawudi. Dawudi n'ajja eri abasajja 200 abaayongobera bwe batyo n'okuyinza ne batayinza kugoberera Dawudi. Era be baatuuza ku kagga Besoli ne bafuluma okusisinkana ne Dawudi n'okusisinkana n'abantu abaali naye. Awo Dawudi bwe yasemberera abantu n'abalamusa. Awo abantu bonna ababi n'abantu ba Beriyali kwaba abagenda ne Dawudi ne baddamu ne boogera nti kubanga tebagenda naffe tetujja kubawa ku munyago gwe tubasuuzizza, wabula buli muntu mukazi we n'abaana be babatwale bagende. Awo Dawudi n'ayogera nti baganda bange si bwe mugenda kukola ebyo Mukama byatuwadde, atuwonyeza n'agabula mu mukono gwaffe ekibiina ekyatutabaala. Era ani anaabawulira mu kigambo ekyo? Kuba omugabo gw'oyo aserengeta ku lutalo nga bwe guli, bwe gutyo bwe gunaabeera omugabo gw'oyo asigala ku bintu. Banaagabana okwenkanankana. Awo olwatuuka okuva ku lunaku olwo n'alifula etteeka n'empisa eri Isirayiri ne leero. Awo Dawudi bwe yatuuka e Zikulagi n'aweereza bakadde ba Yuda mu mikono gye ku munyago ng'ayogera nti laba ekirabo kyammwe eky'oku munyago gw'abalabe ba Mukama. Abo abali mu Beseri, n'abo abali mu Lamosi ekyobukiiko obwaddyo, n'abo abali mu Yatiri, n'abo abali mu Aloweri, n'abo abali mu Sifumosi, n'abo abali mu Esutemowa, n'abo abali mu Lakali, n'abo abali mu bibuga eby'Abayerameeri, n'abo abali mu bibuga eby'Abakeni, n'abo abali mu Koluma, n'abo abali mu Kolasani, n'abo abali mu Asaki, n'abo abali mu Kebuloni, n'ebifo byonna Dawudi yennyini n'abasajja be gye baamanyiranga okubeera. Samwiri essula 31. Awo Abafirisuuti ne balwana ne Isirayiri. Abasajja ba Isirayiri ne badduka mu maaso g'Abafirisuuti ne bagwa nga battiddwa ku lusozi Girubowa. Abafirisuuti ne bakoka Sawulo ne batabani be. Abafirisuuti ne batta Yonasaani ne Abinadaabu ne Malikisuwa batabani ba Sawulo. Olutalo ne luba bubi Sawulo, abalasi ne bamutuukako ne yeeraliikirira nnyo olw'abalasi. Awo Sawulo n'agamba oyo yatwalanga ebyokulwanyisa bye nti sowola ekitala kyo onfumitire ddala nakyo, abatali bakomola abo baleme okujja ne banfumita ne banswaza. Naye yatwalanga ebyokulwanyisa bye n'agaana kubanga yatya nnyo. Sawulo kye yava addira ekitala kye n'akigwako. Awo yatwalanga ebyokulwanyisa bye bwe yalaba Sawulo ng'afudde, era naye n'agwa ku kitala kye n'afiira wamu naye. Sawulo n'afa bw'atyo ne batabani be bonsatule, n'oyo yatwalanga ebyokulwanyisa bye n'abasajja be bonna ku lunaku olwo wamu. Awo abasajja ba Isirayiri abaali emitala w'ekiwonvu n'abo abaali emitala wa Yoludaani bwe balaba abasajja ba Isirayiri nga badduse ne Sawulo ne batabani be nga bafudde, awo ne baleka ebibuga ne badduka. Abafirisuuti ne bajja ne babibeeramu. Awo olwatuuka enkya Abafirisuuti bwe bajja okunyaga abafu ne basanga Sawulo ne batabani be bonsatule nga bagudde ku lusozi Girubowa. Ne bamusalako omutwe ne bamuggyako ebyokulwanyisa bye ne batuma mu nsi y'Abafirisuuti enjuuyi zonna okubuulira ebigambo ebyo mu masabo omwali ebifaananyi byabwe ne mu bantu. Ne bateeka ebyokulwanyisa bye mu nnyumba y'aba Asutaloosi ne basiba omulambo gwe ku bbugwe ow'e Besusani. Awo ab'e Besugireyaadi bwe baamuwulirako ekyo Abafirisuuti kye bakola Sawulo, awo abazira bonna ne bagolokoka ne batambula ne bakeesa obudde ne bajja omulambo gwa Sawulo n'emirambo gy'abatabani be ku bbugwe w'e Besusani ne bajja e Yabesi ne bagyokera eyo. Ne baddira amagumba gaabwe ne bagazika wansi w'omumyuliru e Yabesi ne basiibira ennaku 7.